Ssemateeka wa Uganda agamba nti abalamuzi ba kkooti enkulu balina kuwummulira ku myaka 65 so nga aba kkooti ey'oku ntikko bamuwummulira ku myaka 7. Kati waliwo omubaka wa paalamenti aleeta ekiteeso mu paalamenti ng'ayagala emyaka ku bawummulira gyongezebweyo. Kafeero Ssekitoleko nga yakiikirira na Kifuma agamba nti ekiteeso kino akyanja lunaku lwankya mu paaliyamenti. Nsaba olukusa banzikirize ndeete ennongoosereza ku constitution ya Uganda. Banga ddene nga bannayuganda oba Uganda ng'eggwanga tufiirwa abantu ab'omugaso, abantu abamaze okufuna obukugu. Kafeero agamba nti abalamuzi bwe bawummulira baba bakyasobolera ddala okukola era basigala bapatanibwa okukola emirimu naddala mu mawanga ag'ebweru. Naye obukugu babuggyeewa? Obukugu babufunye wano mu Uganda mu bulumi obw'amaanyi, osanga naffe bannayuganda tukisasulidde. Kakati batuuse ekiseera ekyokuba nti tebakyakola nsobi nnyingi ku mirimu gyabwe, ate tugamuveewo. Kyokka waliwo abamu ku babaka abagamba nti kikemo ky'amaanyi eri paalamenti eno ey'ekkumi. Ku luno tuveeyo bulungi, tuve mu bya bibiina, tulabe eggwanga lyaffe lyerisinga. Naye ebyo by'abantu buntu bino tibizimba eggwanga. Bannayuganda bagala kulaba enkyukakyuka mu kifo kya pulezidenti, mu bakulu b'amakooti ne mu electoral commission mu ddembe, nga si bya ntalo si bya kavuyo babikoye. Kati mu Uganda mulimu ebbula ly'emirimu, ate emirimu egyo gye bakola mulimu abalala basomye abatuuze n'okufuna experience nga bakyali bato, bakyalina amaanyi kusinga ku bali ate nga basomye oluusi n'okubasinga abasobola kukola emirimu egyo. N'olwekyo nze siraba lwaki balibadde babongera singa tubadde tetulina abantu bava wano bagenda kunoonya emirimu wabweru. Abalala bagamba nti bino byonna bigendereddwamu kulaba nga batandiikiza eky'okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Tumaze kutegeera kiri nti ebyo byonna byakukweka, ekikulu nnyo baagala kujja kw'emyaka ya pulezidenti alina okubeera ng'ava mu ofiisi. Bagijja ku myaka eriko kati emyaka 75 ne bagyongerayo. Mu nkola y'emu, Ssekitoleko ayagala n'emyaka gy'abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda ku bawummuzibwa gyongezebweyo. Bakulira ebyokulondesa akoze ensobi nnyingi nnyo ne mukaaba amaziga. Akati atuuse mu mbeera nti takyasobya, mugamba vaawo kyakayiga omulala ajje. Nze ndowooza kyekiseera tutandika okukirowoozaako okulaba abantu bano tubafuna tutya. Kyokka waliwo ababaka ba paalamenti abagamba nti bakuwagira enteekateeka eno. So tukkirize era nange nja kwongera okwogera ne bannange kaseera kwekana bakatuuse kyongezeeyo baweze emyaka 7 ekikumi emyaka 7 tubira kijja kutambula bulungi. So kwegamba omuntu wabeera ku ntebe ng'akyasobola okukola, nze siraba ensonga lwaki basobola okumuggyawo bukulu emyaka oba asobola okukola services kye twagala okusinga si muntu